Obubaka buno twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Namulondo. Kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntubulamu nga bwe kimanyiddwa okuva edda n'edda. Obubaka obutwa bufuna bulungi wabula obubaka buno bulimu sitaani nga wetwogera olwaleero omwami ono ayogera matankane ng'empale za Mukama Museveni bino byayogera. Kankiddemu wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe. Musajja bw'ati bwayogera. Ennaku bbiri emabega nkulompera Ssaabasajja Kabaka omusajja afutubadde ku Buganda era yakuwamba n'akuggyako obuyinza bwo ng'obw'omuntu ng'akolaganye ne David Wasajja ng'akolaganye ne John Katende akolaganye ne Kiwalabe Male saako musajja saako Sarah Kagira Agnes n'abaloga bakuggyako Pwazo Vantone era ne bawa omwami ono endagano ya myaka 10 mu butaliiwo obwo. Essaawa zino gwola omwami ono atambula akajja mu nsi yonna ng'era wiiki eno kennyini yasitudde n'ayolekera eggwanga lya Bungereza. Eggwanga lya Bungereza gye yagenze okwogera ebigambo ebizimba gavumenti ya Museveni so si ebizimba Buganda. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera n'okukuluma kuto okutegeeza nti abazaana bo abawangale mu ggwanga erya Bungereza bakoze omulimu ogw'ettendo okulaba nti bagamba omwami ono nti ebintu byakola byonna tebigendera ku mateeka na biragiro bya Buganda nti yafutubaddeko ebintu byonna abisse naye ng'ate tayagala kwogerwako. Wabula ekyennyamiza mu nkola eyo abantu bangi ababadde eyo abataategedde njala otegeeza mwenna baganda baffe basengaffe bannyinaffe abadde mu mukolo ogwo nti ekituufu kiri nti ogwaffe tugukoze. Mujja kulumwa nnyo n'okusinga ffe nkiddamu ekituufu kiri ogwaffe tugukoze ne mujja kulumwa nnyo okusinga ffe gwe buli nnyina yatabye mu mukolo gabadde mayiga ojja kulumwa nnyo okuggyako ng'oli wa Kabano okuggyako ng'oli wa Esso ng'okolera Museveni. Mu kwekalakaasa okwa bulijjo bwe tuba twekalakaasa ebintu bikolebwa naye njala tegeeza mwenna abataategere nti Wasanyakawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulenge yavudde e Kampala n'abasirikale 6 abadde mu ngoye za bulijjo ku ttiimu yasoose okujja yazina abasirikale 6 era kyenva mula mwasanzewo abantu bangi bwe mwatandise okwekalakasa abantu bano badde bakwata kamera kati nga bano bayinza okuba nga bamu Bungereza n'emu ku bakozi abadde balimu okubalinga okutandika obbalingiza okukwata ebifaananyi ne weebuuza wazze mu musomo kiki ekikulikodingisa kino kye bayita profiling guwazze mu mukolo baakuyise ayekalakaasa ali sayidi limiters 10 ate kati gwe oli mu kuprofilinga beebo abantu abadde bazze n'okuprofilinga abantu abadde ku mukolo ogwo nkyabaleetera ebifaananyi bino mutegeere abantu bano wammanga. Kwabaddeko n'omukyalo ono amannya ge tukyaganoonyereza kwadeko n'omukyalo ono amanya ge tukyaganoonyereza y'omu ku badde balikodinga abantu abadde bazze okwekalakaasa tukyamunoonyereza. Then oluvannyuma kuliko omwami ono weewuunye agamba nti wankyukakyuka. Omwami ono bamwita James M. Mugga era ebiseera ebisinga bw'omwami era ebiseera ebisinga agamba nti wakyukakyuka ono omwami oyo. Omwami ono yabaddira mu mitambo ejj'okukola programu z'amayiga zonna naye ng'ate pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu aba agenze Bungereza era omukulu ono kigambibwa nti yavuga pulezidenti. Kale Mr. President wonna w'oli ngenda kukusaba nkimanyi wafunye details abantu bonna ababaddemu abaga nti bankyukakyuka abadde ne mayiga so ngenda kukusaba era mwegendereza nnyo Esso nnyingi nnyo ebweru. Kati nono mukulu James M. Mugga agamba nti wa people power era akuvuga ng'oli Bungereza nayo nkwezenge ewedde emirimu esekera ayengeza ate bw'okamiza ng'edduka.
so oyo ne mutegedde bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Abazaana bo n'abasajja bo bakoze omulimu gwa njawulo nnyo ennaku 2 ez'enjawulo nga bali ku nguudo za Bungereza nga beekalakaasa obutassa mukono obutassa mukka nga balaga wasaanya nti ofisi gyalimu nkyamu era akola ensobi okuba nti alemera mu buyinza okuba nti yeyagala dda n'okukusaanyaawo naye mukama akyalinze be bano wano wammanga. Tulabisa Mayiga wano kino bamugoba dda era ASB yasimwe bebale kumpabulamu ku live yajjo ntino Mayiga bamugoba dda Emmengo ali suppose kubanga yagenda dda era singa alinamu akategeera Mayiga yandibadde yeevaayo neyejja n'agamba owa ebinemye kansaba kampumudde n'avaayo nayogera kuba bamugoba dda omuntu yenna alina amagezi asobola ovaayo n'agamba Abaganda baneekalakaasizaako sikyalina kitiibwa owaye kambisudde Ssaabasajja siima nti mbisuule oveeyo officially. Obudde tulina butono ate ebyokukola tulina bingi nnyo. Bano abazaana bo n'abasajja bo ono akyayagala video. so bewamu ku bazaana bo n'abasajja ba Kabaka basobodde okubeerayo okwenganga omutamanya ngamba wasajja Kalo Charles Peter Mayiga era omukulu ono bwe badde Bungereza tayina wonna we yalabikiddeko ng'ayingirira mu mulyango ogwa wankaaki ku woolo zonna ze badde bamutaddemu obwedda ayita manju nga masuuka ga loogi owedda ayita manju nga migugu oba emmere nga nsaniya era ndoza buno obujulizi abasinga obungi mwabulabye. Ndowooza omulaba wuuyo baabo wuuyo mumulaba wuuyo Baba Mayiga bamukukusanga ekiyenje. Mogere. Mayiga bamukukusanga ekiyenje. Kabaka tali mu lubiri. Kabaka takiikirirwa. Kabaka tali mu lubiri. Embiri zonna. Alright, obudde tulina butono nnyo ate ng'ebyokwogera tulina bingi. Weewaawo Ssaabasajja Kabaka be bazaana bo n'abaami abasobodde okugenda okwekalakaasa ennaku 2 bweddu nga tebazikiza. Ate nga nawe okimanyi bulungi nnyo nti e Bulaaya buli ssaawa gy'oba tokoze munnange oba toyingiza naye beefiiriza ennaku 2 ebugule ne bagenda okwekalakaasa nga balaga obutali buntu bulamu Mayiga okuba nti yeekola ki asalimbira mu ggwanga lya Bungereza ate ng'ewaka yaleka bizibu byokka nga naawe kennyini oli musibe. Tukyagenda mu maaso. Ssaabasajja Kabaka ndi wanera okukulopera n'okutegeeza nti mu ntambula z'ono omusajja omutamanya ngamba eyafuta okubbala ku Buganda nga Kamugi eri ku malaalo gy'obeera nti wansi mwalimu biteteme ng'ate mwalimu bantu abatemya bulungi nnyo. Enkungaana zino 2 ezatudde abantu bazze balumaggamagga ng'obulevu bwa namundagi ekigambo kiri eky'oluzungu saagala kikozesa kubanga olumu kikyulika bulungi nnyo.
abantu bazze bamuswaba oba ba munino oba batonotono oba balumaggamagga ng'obulevu bwa kapa abasinga obungi batidde okujja naye kambulire eggwanga ne Ssaabasajja Kabaka muwaabire mu mulopere ategere bulungi nnyo mu ntuula zino ebbiri Mayiga ze yatuddemu obutambi omunaalaba ku mikutu gyabwe nga BBS oba ku CBS obutambi bwonna bukwatemu obutambi obutuufu bwonna ku byabadde munda ng'abantu badde bakambwadde ne kukambwala tebajja bo balaga wabula bajja balaga bye mwagala okutegeera ne njagala kuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka omuwaabira n'omulopero mutegeeza nti Mayiga bwe yabadde ng'ava e Buganda yakutte mu nkuluze ya Buganda n'ajjamu ssente ezisukka mu mitwalo 20 egya pawundi n'akuuliita najo naye ate twagenza okukebera okusinziira mu bitangaaza byaffe nga enkuŋŋaana zino ebbiri zonna Yoseriti Bahabula Tabaisira mutabani wa Kale ensente zizidde ensanga bisibe yatuuzizza enkuŋŋaana zino nga ssente zonna zadde ensasule bulungi ono ssente ziyajje mu nkuluze yazitadde bulungi nnyo mu nsawo ye muno mwabadde ebyokulya ebyokunywa ne ebifo badde batudde byonna byadde bisasuliddwa Yoseriti Bahabulwa Tabaisira mutabani wa Kalekeze nsi yaleeta muzizidde ensanga bisibe na nnyini kabuyonjo etambula olw'ensonga nti omwami ono atambuza projekiti ye bulungi ne ttiimu yennyini gye yatambudde naye okuva e Uganda zonna zadde zimaze okusasulibwa bulungi ensimbi eza tiketi wooteeri w'okusula na buli kimu okuba nga bakitambuza so yensonga lwaki nti omukulu ono enkuluze agikalizza ye omulimu gwa kukaliza na kubba bubbi okutuusa Buganda kuwulira bubi nga bweri enkola ye ebintu bino byonna byakola abikola ng'asinziira mu ndagaano gye yakola gye tuyita memorandum of understanding gye yakola ne Museveni okuba nga basaanyawo Buganda abajjukira essabbiiti eyise nabagamba ku ndagaano eno gye tuyita memorandum of understanding gye yakola ne Museveni okuba nti omwami ono bajjawo ekitiibwa kya Buganda kyonna we kisangibwa n'okugjawo ebiyitirirwa oba ze tuyita statues oba zitandise status ezimu mu Buganda bazijjewo basookera ku kibumbe kya Ssekabaka Muteesa president ow'olubereberye mu ggwanga Uganda kibajja wali ku Ikotori kibajja wali ku Grand Imperial ne batandika okuba nga basenda ebirala byonna nga kibagenda okuddako kwe kusenda enkulungo eya wano ku Ngalabi nga bagenda gijjawo nga bayita mu kitongole kya Kampala City Council kati njala mumpulitize bulungi nnyo tewabaawo omuloosi tewabaawo omufuluusi wabula tewabaawo omuntu yenna ng'aloota alinnya ku lusozi era nga bwakkirira nti oli ajja kugamba nti bagenda kutereza nkulungu akakodyo kali bwe kati oluvannyuma lw'ekitongole kya Chief of Military Intelligence ne Museveni okukkiriziganya okugjawo Buganda ku map ne bakkiriziganya n'ebyo ebibadde biraga amaanyi ga Kabaka n'ebifo bya Buganda byonna bijjibwewo bigenda mu maaso nga bikolebwa bagenda kugamba nti ebintu bino tugenda gazzye makubo ekituufu kiri nti bakola kye tuyita decoy okubuzaabuza Abaganda nga ne program bwa map egenda okukola ebintu bino mu State Council gyeri nga bagenda tandika kuvira ddala emulago kulawunda about batandika okujja nga bakola enkulungu ezo bazikyusa bagende neero bajja ekimbe kya Ssekabaka Muteesa na bagikyusa nga tebagenda gikyusa then boolekere bajjire ddala ne ku Bulange bagende enkulungu eyenga bagenda gikyusa nti kiri mu nteekateeka ya Kampala City Council si bwe kiri semwe yakiwandiika Museveni akisayininga baba tebakikola ng'okubuzaabuza nti State Council erina enteekateeka y'okugayiziiza enkulungu bozikyusa mu design yakyo naye nga tekituufu bategetinga kujja buli kintu kyonna ekya Buganda ekibadde kiraga amaanyi ga Buganda enkulungu eyo omukyala Jennifer Musisi Semakula eyali iddi wa Kampala yagenda okukola enkulungu eyo yamala kwebuuza ku kitongole kya State Council n'okwebuuza ku Bemmengo okukola ekintu ekyo n'akikola kyayita bulungi kati gwe Dorothy Bisaka oba Kisaka kya Messi omukyala bamusaamye omusoga weekobanye ne Museveni omusajja omunyalwanda sibajja okwota singa nnyinimu entannama n'omusajja omunyalwanda wasanye Kaloli Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja musaanyeewo ebintu bya Buganda byonna mulw'okuba ekigambo kye bayita Buganda kibawunyira ziizi nkiddamu teri agenda twala ttaka lya Buganda litwadde mu kanzu mugambo ntusi oba ludda mugenda birekawo mukoze kamanyi ng'akoza ne weggwa buli kye mukola kyonna kijja kuvaayo ate ensi ejja kiraba tebaayo muntu aloota ng'afuluuta nti bagenda kutereza luguudo bankulungu bagigaziya no ebintu ebiwandiike bulungi nga biri ku seemwayi Kampala State Council yafunako kopi
Yensonga lwaki Lord Mayor tavangayo kwogera ina asirisi wabula ku CBS tavaawo. Yensonga lwaki olukiiko lwa Kampala State Council tutula kukiteesa ku bintu ebyo tebavaawo teboogera. Olukiiko lwa Buganda tebalutegeezangako kubanga Mayiga kimu kibagenda okukola mukitegedde bulungi nnyo. Kati mukitegedde bulungi nnyo nayo kibagenda kikola. Mutegere bagenda okukola. All right. Ono otuvuddewo. Era Ssaabasajja Kabaka njala tutwala mukisa guno okuluma kutu n'okuwaabira okutegeeze nti wattu ensonga zino wammanga Abaganda bazisuula muguluka tebafaayo nnyo ziteekako ga mulubaale na kwongera zitegera bulungi nnyo era bwe batyo zifuuse za kiyita mu lujja nga tebafuddeyo ku nsonga zino zeziriwa. Ayogera omu amaga naye ebyafaayo birungi nnyo beeyogerera nga sinagenda ku nsonga zino kansooke kuzannyira akatambi kano. Abaaliwo munanjulira ensonga zino zonna nzize nzoogera naye byerabira mwogezi wabula tebyeterabira abigambiddwa. Byerabira mwogezi wabula tebyeterabira ani abigambiddwa. Yowaga nti byerabira mugambi wabula tebyeterabira biki mugambwa. Olira ebigambo bino nga biva mu Nambooze kennyini eyali mu gurupu eyo. Mugende munoonye obutambi bwa Nambooze yali mu gurupu y'abaana abasajja mutegeere bino ebigambo nabyogera. Naye nzijjukira bwe batutuusa ekiro wano bakwata Oweekitiibwa Sseggona ne bamutwala gwe twasooka okutwala ku poliisi ya Kiraroodi. Ne tumuleka eyo. Nze n'Oweekitiibwa Mayiga ne batuvuga ne batuleeta ku Jinja Road Police. Nze ne bantwala mu kaduukulu k'abakyala ye Oweekitiibwa Mayiga ne bamukwata ne bamusibira mu ofiisi ya OC ye bamusuza batutuusaawo ku ssaawa nga 11 nga bukya. Ye ne bamutwala mu ofiisi ne bamutuuza omwo eya OC. Nze ne banteeka mu kaduukulu k'abakyala ssaawa nga 12 n'ekitundu nga bukedde nalaba Kayihura ng'azze ku poliisi awo n'alinnya mu ofiisi ya OC ogenda okusisinkana Oweekitiibwa Mayiga. Wayitawo ebbanga ttono nange ne bannona mu kaduukulu nange ne bantwala mu ofiisi omwo. Era tebanjijaayo paka lwe banjijaayo okuntwala mu kkooti. Oluvannyuma Oweekitiibwa Mayiga baatumira abantu beekaawe ne bamunona. Ne bamunona ne bamuzaayo ekaawe. Nze ne banvuga ne bantwala ku poliisi y'e Nakawa. Manya ku kkooti e Nakawa. Okunvunaana omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Era bwe mbeera eyo ku kkooti e Nakawa ne baleeta n'Oweekitiibwa Sseggona ne batuteeka awo naye nga bayiyama mayitirivu ng'era kisuubirwa nti baali bagenda kutusimba mu kkooti bagambe nti batutadde ate baddemu batukole ki batukwate. Okumanya ennaku eri mu kusibwa okwo ffe twegayirira balooya baffe ne tufukamira n'ofukamira nti tebatusabira beyiro kuba balooya bagamba katusabe tugenda kusaba okubeeyimirira. Tetugenda kulwaka video kano. Abazze bangoberera okuva 2 eno emboozi ya Nambooze agyogedde leero. Njagala abantu 5 muŋŋambe nti ebintu bino saabyogera ngala okunywa ku mazzi. Njagala abantu 5 muŋŋambe nti emboozi zino saazibanyumiza zonna. Muwandike tugenda kumanya information. Njagala abantu 5 muŋŋambe nti emboozi zino saazibagamba zonna. Wandika njagala abantu 5 bokka bwenti emboozi zino saabyanyumiza nti omusajja state mafia. Huyo Margaret Kobusingi na wa Muistana yaliko. Daniel Wanga agamba yaliko. Adam Kisuze huyo yaliko. Aida na Kishu huyo kwa Aisha na Kishu kwa aliye baliko Mumbeja baliko bano bonna baliko. Kati bwentunuulira Omuganda aliyeyo otitiza n'omusajja Omunyarwanda asaanyiza Obuganda ku biragiro bya Museveni ng'omusajja bamuleeta mbega. Muganya okutegeera nze sina kyempada Mayiga tetukwana kwomu sigenda kwana uwe nti naguma gwe nkwana nze nawerezaako emmengo nabagamba dda story nagibagamba dda era tetasasulwanga
bana basajja bajja bali ku mission kubanga yaliwo from day one. Era ye n'ekyamusibye emiguwa yagamba abambowa bamuga nti ennyama gye tuli mu kutemaatema nti ennyama y'abasajja ba Kabaka. N'ababuuza basajja ba Kabaka kigomwogerako Kabaka yaani okuva dde omusajja basinga obungi bamanyi bulungi nti tamanyi Kabaka tamwagala namutegeera nti waali era yiro wafuna kyafuna n'asirika ndoza mutegedde. Ate Mayiga ng'enkola y'Abanyarwanda kasita omukolako ekikyamu lwaki lyatunda ndawo yakoleko ekikyamu. Abambowa bonna abamukolako omukolo gw'omusiba emiguwa batono nnyo bwe baba bali 10 waliwo 2 abasigadde bonna abasigadde yabatta abala babagumiza bamalamu omusubi bonna abamusiba emiguwa abambowa abo abasinga obungi yabatta nga n'abasembayo bafiira wali ku Bulange batekaka bomu baga nti bomu evuze Bulange n'abatta. Omulala yali asembye ndoze yali kuwamaanyi bamutera agenda Ssaabasajja Kabaka ku makya be motoka ba accident n'afa. Ono omusajja yenkola y'Ekinyarwanda. Bino ebintu muganyo bitegeera era kangere mu maaso kubanga muwamusana kuba mukubi mbooko. Ssaabasajja Kabaka era nga nyongereza ku mboozi eyo si nseeneekerevu. Nsaba okutegeeza nti omusajja ono si mulunga mu mirimu gye. Mu Luzungu twandimuyise erinnya lye bayita fraudista. Tisimufere mulwadde anyookako n'evvu. Essaawa zino abasajja bonna bwe wali balonda mu ntandikwa bonna ono yabajjako n'ateekako ababe ne bakolagana ne gavumenti abasinga obungi bakozi ba ESO. Era mmwe baganda baffe bali mu diaspora oli Bungereza oli Canada oli mu America wegendereze nnyo abayita basajja ba Kabaka bali magandula abo batambuza obutwa super. Nze video zino bw'oyagala oba toyagala zijja kubeerayo ate mujja ziraba. Nkiddamu abasajja ba Mayiga bonna be yalonda ng'amaze okufuuka Katikkiro n'agoba Kabaka be yeeronda ku bakatikkiro bali abaaliko bonna bakozi ba ESO ate ba NRM era bagaba obutwa. Olw'ensonga nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka balina ekifaananyi kyabalabiramu nga balabira ekifaananyi kyakuweereza Kabaka. Kumbe Museveni kyakozesa nti ekitangaalo oba ekyenyi kya Ssensekere kati bo abantu abasinga obungi Abaganda bafudde mu ngeri gye bafaamu. Abantu ababatta baba bamanyi nga tosuubira muntu nti asobola okumpa obutwa ategese omukolo mu kyaki kangende kumbe yentaanaayo. Okwerinda si butya ensanafu etambula egaludde. Abadde Bungereza buli mu abitegedde era bo tebaagala kubannyonnyola bantu b'amajiga tebaagala bannyonnyola bategedde abantu be baani. Wabula bwanga toli omu kuba ISO agents era nga toli wa bulabe gwe naawe Mukama kingirize. Naye era abantu banaaba kwakyuzinga oba banaaba kusongamu olugalo kkiriza balo kusongamu kuba weetabe mazina g'enkima mmwe kennyini abadde banekedde mu busuuti mu mitega nswera tekuli wadde yavaayo okubanja Ssaabasajja Kabaka gye bali bamuwambidde wabula mwawozanga propaganda. Naye Omutanda bwe yajja okwebaza abantu bonna abamubeereddewo yeebaza bantu be abali mu diaspora akatambi kazannyi. Gwe ekyo tekikugula bwongo nti ekituufu kiri nti Obuganda babuwamba. Tugenze mu maaso. Gwe wenna eyayita omukungu wa Kabaka naawe omuzaana wa Kabaka n'omusajja Kabaka ali mu America mwatuula bulungi nnyo ne muteesa ku lwa Buganda ne musonda amalwadde agatambula aga mobile hospitals. Kugwe gwenna ali mu America yagenze mu lukuŋŋaana lwa Sepirian yani Crispin Junju n'abataagenze. Essente Abaganda ze basonda okugula amalwaliro bagatuuse Kampala amalwaliro gano gasimba ludda mpozi gajjanja bakaani. Mbulizaako neighbor wange ali kuno ssaawa zino amalwaliro ge mwasonda ne gajja e Kampala gali ludda moving mobile hospitals gali ludda. Kati okutegeezaako mu bwangu amalwaliro gano ge gavaako n'okugobwa kwa Dr. Mukwaya owa Mukwaya General Clinic Ensambya. Mayiga yamufubutula nga nabo gisimufungize.
Mayiga yagala kwefuula musawo ate ng'omusawo yalina okutegerera Mayiga olw'okuba nti Mayiga tayagala mutegerera n'agoba Dr. Mukwaya owa Mukwaya General Clinic y'Ensambya. Tolinda musawo ku mukolo gw'Emmengo yawona na bwonyo mutta mu amalwaliro gammwe ne gakola ki ne gayitaawo. Ekyapa ky'omugenzi Muzaata Allah akuumuze mirembe yakiyita kyapa mu nnyuma ndamala emirundi naye mugenzi Muzaata ekyapa mu ngalo. Ssaabasajja Kabaka saba okukuluma kutu n'okukuloopera Abaganda abasinze okuwa ku mataka be baba bennyini Buganda Land Board bwe bawa ekyapa mu ngalo nga bano bali mu bitundu by'Entebbe, Mukono, Wakiso, Mukono, Kampala, Wakiso bagobeddwa ku ttaka nga nabo gisse mufungize nga n'obusuulu badde babuwa. N'ekyapa mu ngalo ono yatuuka okukunulayo omu ku Baganda bo omulangira n'atwala omusango mu kkooti n'ababeera ekitongole kya Buganda Land Board era omusango gwabasinga n'abagamba temulina buyinza kugaba byapa ebyo. Ekyo nakyo nekibi era njera kubuuza Abaganda era n'ogwolumbu eyakikola tugenze mu maaso. Abaganda basasula obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi ezitaliiko mutwe na magulu. Ssaabasajja Kabaka nkuloopera oluwalo oluva mu masaza go ag'enjawulo era Mayiga ono akukumba omusimbi omuyitirivu nnyo naye ebyange mbyogera kate ng'omusizi agula Siyani lwe muwulira ebirikwata ku luwalo luno nga nnyini lwabagasi na kintu kye nafunako wadde eggi mujja tegeera Mayiga yaani atudde Mmengo. Ne ssente z'oluwalo zonna ze muwaayo sima miliyoni 2 miliyoni 3 zonna nazo ma neya ne a mie zonna azezibika n'azirya. Muno mwe mulina ssente sibajja okwota Bosiko Yeseri Tibahabulwa ze yagamba nti zalina okuwa abakulembeze ab'ennono miliyoni 5 zino bukyanga baziteekawo mukulu ono azeggwera so nga ate yalina okuwandiika ebbaluwa butongole n'ategeeza Museveni nti mukama wange ye takkiriziganya na nsimbi zonna tajja zitwala wabula ssente zikyavaayo gwali mu State House n'ali mu public bakuga nti Ssaabasajja Kabaka afuna omusaala kubanga ono yakirekawo okwonoona erinnya ly'omutanda nti afuna omusaala. Ono yakirekawo okulaga ba NRM n'abataagala Kabaka abalangira n'abambejja ne mu gavumenti okulaga nti Ssaabasajja Kabaka afuna omusaala ng'ate kikyamu ssente yazigaanirawo ddala lumu. Tugenze mu maaso. Essente eziva mu nkuuka ezo zo teziriiko mayitire. Ettaffaali lyo buli omu wakyerabirako tekiriiko ntumbu yagenda kusala mugambo ettaffaali wakyerabirako ensimbi ezisukka mu buwumbi 20 teziriiko mayitire obuwumbi 20 era nga wetwogerera essaawa zino amasiro g'Abassekabaka ya Ekasubi bwetabantaanya bana basajja bagala kukola kye tuyita final touches okutwala amasiro gano bo bagafuule nti ga gavumenti n'ebitongole ebirala Buganda tekyagalina buvunaanyizibwa. Zo mukitegedde bulungi nnyo ono yabba billions and billions sente ez'ettaffaali. Tugenze mu maaso. Abasinga obungi muzze mungoberera nga njogera ku bantu abenyigidde mu mivuyo egy'okusanya Obuganda n'okutubumbula bannayuganda. Information yeno njagikoonako singa munagira be wantu wonna ng'esafa esinze ku mawulire ku mainstream media oba ku social media. Munzijukiza nange olumu nyinza okuba nga nebase ngiise Windows ne sita ku Facebook ne sigiraba. Wondabirako omuntu yena gwe bayita Brigadier General gwe bayita Major General Goloba
wamulako mu mawulire mu ssaga yonna nkubira nja kulizinga information eyo woolabirako kanywa musaayi gwe bayita Amis ayina byona ng'asafeesinzeeko mu mawulire oba mu kooti masho wonna nkubira essimu oba asindikira mu message woolabirako Christopher Damulira abakulira Crime Intelligence Unit ng'asafeesinzeeko mu mawulire oba mu kintu kyonna ekiri against his will nkubira essimu nja kulirizinga information amanya mbawaddanga asatu okuli Major Goloba jukira Major Goloba ke kabinja Museveni ke yasindika okukolaga ne Mayiga okuwa kabaka kamyukawulire kati wawulirako wantu wonna wawulirako alina byona Amisi wonna Amisi alina byona mumanyiti ono Kaswa Musaayi bamwala emission y'okujjawo Bobi Wine n'emulema kati amanya gano nkuwadde Christopher Damulira akulira Crime Intelligence Unit Amisi alina byona Goloba mulyako abanya gaabo wantu wonna mawulire owe wantu wonna bambi nyamba omperinki oba onkubira essimu ongambe eti amanya gwayogeddeko tugalabyeko mu ssaga bwe gati then you can buy information mugenda kutya but currently seize the information for further search information gisizinze for further search ni amanya ngamenyedde bulungi nnyo mugawulidde mugategedde kati mukulu wa Sanyakalo Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja futubadde Mmengo nkola buli mweraliikirivu nnyo naye n'abagenzi bwe batyo baali mu biseera bye bisembayo osobola okulimba olwaleero n'enkya naye wattu ate amazima gamala tegavaayo mwenna Abaganda abali kuno ne Bannayuganda mwenna kambaga ebintu bino bitegere bulungi nnyo sigenda kubazanyira mutambi bwe kansuka nzingekola emikolo nkimanyi abasinga obungi mwawunzikibwa nenze siriimu nkimanyi abasinga obungi babajjako information nenze siriimu naye ebigambo byenjogedde ku mutimbagano kuno okulabisa abasajja ba DP Block oba mafiya bali Mmengo bali buli kimu bonna saagala oddemolize ekigambo kya muntu yenna ng'atuula ku CBS okwo oba ng'atuula ku BBC kabeere munnamawulire kabeere munnabyabufuzi saagala oddemu ekiwulire lwaki ebintu byonna bigenda okuyita basajja bwe babimanyi mukimanyi nti Wasaanya yawandiisa kampuni ya Mwanyi Terimba era abadde atambula ebbanga yonna ng'agamba nti agabendo kwa ssente za Museveni n'awandiisa kampuni eya Mwanyi Terimba nese yabaga nti yatwala emmwanyi era zaatuuka e Dubai oba ne mu Europe zaatuuka emmwanyi ezo bulungi nnyo nezijja bwe nebaga nti kampuni eno bagiwanduukula n'ebitabo bya gavumenti eri muwandikiro teriyo ya muntu nga ye ng'omuntu sekino mukola bizinesi abaaliko kano mujjukira bulungi nnyo omusajja Omunyarwanda yeeyita Yosef Bahabulwa yeetuma amanya ag'omusajja omuloza muyitale manya agalimu oluyitale bayita Mana Peneti bwemba nga amanya si matuufu mujja kumbula Mana Peneti yagamba nti atwala emmwanyi mujjukira abasinga obungi temwafuna information ebalaga nti Buganda kyekitundu ekisinga okulima emmwanyi mu Buganda nekuddako eastern part of the country mu Bagisu era nga n'ekyuma ekyali ekyomulembe ekisosula emmwanyi kyali Bugolobi wali opposite Uganda Communications Commission abatamanyi Bugolobi kankunnyonnyole kwata Kampala Road tuuka Mbitaala lino lidda ku Leerwe liliyongera ku Minister of Internal Affairs lino lyambuka ligenda ku ki lino ligenda wali ku kizimbe kya Janet Smith ani bizimbe bazimbe byafiirirawo kati bireke njagala oyite Mbitaala olege otuuke ku Nkulungo gye tuyita ya Airtel kati kuliko eryeyongera ligenda maaso erigenda ku New Vision kuliko eridde Kolo ku Airtel kati kwata lino eridda ku Portobello
oba erita ku meat packers gituba tukwata nkutwala kati nkuwa direction gwatamanyi vugira ddala ogende otuuke mu junction endala kuliko ekikuba ekiyingira eno ekigenda ku Ange era ekigenda ku New Vision wano wansi waliwo National Water and Sewerage Corporation naawe vaawo tugenze yolekera waliwo awo otuukira mu junction waliwo ekikuba era ekiyita wansi ekigwa ku masanyalaze gye bagakondesingira nekigwera erugogo wansi tugende mu maaso n'ekigenda kati bw'ova ku junction gye nkugamba awo si kyamanyi biriwo kubanga ebbanga ddene nga siri Uganda ebiri mu katundu akengeza okulaga naye katutuuse bugoloobi wali bw'ova okweyo ku junction gye tuba tutuuse bugoloobi awo kati bw'obanga otuuse bugoloobi waliwo ekikubo ekivaako ne kikkira ekigenda ewali kampuni ya mulwana eya Uganda ya batteries n'amata sime fresh dale eyo togenda genda mu maaso kati bwakava ku nkulu ng'ewooti giwa junction eyo kati ku mukono guno ogulya awo ewali ekibangirizi ekine ewali ekyuma kya Uganda Coffee Marketing Boards ate guno omukono ogutalya wewali ekibangirizi ekya Uganda Communications Commission kati awali ekyuma ekyali kisule mwanyi era wali n'akatala akatunde mwanyi ku nsi yonna Museveni wamala okuwangula mu 1986 wayitawo ebbanga mpawe kaaga ne bapangula ebyuma byonna ebyali mu kintundu ekyo mu kampuni eyo nebitikka ne babitwala e Rwanda ne batandikirawo okutta agriculture system Buganda yali esupplying emmere mu Uganda yonna mu Uganda buli kitundu kyonna buli ssaza lya Ssaabasajja Kabaka at least mwabangamu ebyuma by'emmwanyi ebisunsula emmwanyi bibiri nga Abaganda balima emmwanyi batwala ne batunda emmwanyi oba ne bazisunsulira ku ebyuma byonna byagenda bifa byonna ne bisaanyaawo n'atandika okutta ebyobulimi gwali kuno ng'onsinga emyaka n'atagirina gyonga nkusinga Buganda kye kitundu ekyali kisinga okulima emmere n'emmwanyi Museveni ng'ayita mu bazungu nga balina olusaanya Abaganda baafuuyira ettaka lya Buganda lyonna ne balitta agriculture sector neefa nga tokyasobola kulima kintu ne kidda n'emmwanyi ne bazittiramu n'aleeta programu simanyi korona simanyi byonna n'aleeta kasito kati bo okulima ne kudda mu western part of the country omunyankole b'omunyarwanda n'alima amatooke ku nsozi kubanga ettaka lyali vagini nga terina muzibu tebalifuidde ebbanga nno kati myaka tugenda myaka 15 ku 2 emmere gye tulya eva mu western side so nga ate emmere gye baalyanga yavanga waffe gwe tokwata ku mutwe guno n'obuuza nti what went wrong abaali batunda emmere mu Uganda kati ate ffe tugukima emmere mu Banyankole what went wrong kubanga kyali kiteeketeeke eyo si gye mbadde gendaga wewa Museveni yagenda n'agamba nti emmwanyi mana penalty azaagala zonna ndakiyitako ne mu parliament awo ne bagezaako ne bakiibwakanya wakanya naye nga mubimayo batyo n'asirika lwali teruluusa ne batwala ekyuma kye bakoze ebushizi ti bushenye batungamu kye bakoze nakibalaziwa ekyuma kiri ku international level ne baga nti omumwanyi gwonna oguva Uganda gujja sooka genda ali ntungamo gye bagutunda gye baprocessingira baleke bagu exporting kati mwena kibutaategedde ba MP aba Buganda caucus bavuddeyo ne bakuba enduulu ffe temugenda kukwata ku mwanyi lololololo ekyo bakiyita decoy decoy mugimanyi ke kanyeebwa bakutega akanyeebwa kati bano bonna Buganda caucus bonna basinga obungi ate ba national platform nenga ba NR batubuzaabuza bawambye bassa abantu babba akalo tebanyiga bawambye abaana babassa bamazeewo kabaka bamuwamba tebanyiga Buganda amasaza bagatwala tebanyiga abasajja bakabaka bamasaza bafa tebanyiga bajjajja abakulu bika bafa tewali anyiga buli mu Uganda caucus befundikide balinga akabwa kasibe ku gaali kalibwe kati munnange wagwa wekiri Museveni kyagala nga bazuukuka kati basasira ne bevuddeyo kwogera ku mwanyi
Mayiga najja n'abalimba nti emmwanyi simanyi abazirima mu bibira simanyi kibi wolokoso naye ekyo tekitegeeza nti emmwanyi buli azina okwewandiisa bagenda kujjako musolo kikyamu omusolo mugenda gusasula era abaga tekirina buzibu lwaki tekirina buzibu kankabateme namwaduki yatema omusika Museveni emmwanyi zonna yazitwala dda he owns coffee in Uganda but agenda zimanaginga atya ayina ba agents bakozesa kati buli MP gwalemu bagenze simanyi eno Gomba simanyi ludda kutandika kuba kampeni za mmwanyi no ekyo bakiyita kukyamuukiriza bantu nengo already decision yakoleddwa dda Mayiga y'omu kuba agents abagenda kuba ba distributors aba distributing ekyuma ekyo benyini ba MPs balina amasamba bali mu contract ya Mayiga bwe bagenda okukolera business zabo ezokudistributing emmwanyi kati tebajja bagamba simanyi Museveni atwala emmwanyi ebyo bisajja byonna bifere ezenkungana zibakuba bobuuze lwaki bazikuba ku mmwanyi abataka badde bafa bale boogera kabaka bali bamuwamba bayogera ba foot soldiers bonna batiddo ne bakwate bateeka mu makomera ba political ani badde akuba olukungana lwaki bazze ku mmwanyi kubanga bakimanyi nti kibagala okutambulirako nenga kakego bana basajja bonna ba agents ba Museveni abagenda omuyambako okugula n'okutambuza emmwanyi zisuubuza kati bakulimba kuba tebana kibakwetaaza ekyo kyabalekanya kyonna bwe kiri ekyo akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi kuba tewali agenda kigamba ekyo kyebakola bakuyita kaso kajjinja mu kisaka kumanya ki ekifaayo kati bakase jinja mu kisaka baba batadde mugende musoke mulekanirekane mweri neffeno twakimaze dda omuntu yandibadde singa ekintu Museveni kyakoze to own coffee kyadde kikyamu omuntu yadayina okusooka okukuba emiranga n'okukuba enduulu yadayina kubeera Mayiga confident n'anyoka nga bwe yanyoka bagenda musoloza omusolo ku biwooyo ku bintu bya kabaka esereze bawaayo naga nti lwaki ate kati mutandise n'ebintu byetujjamu ebintu byetusoloza mu sereze wa kabaka mugenda bijjako omusolo yavaayo n'akuba emmeeza lwaki yakuba emmeeza ku luwalo lwaki yakuba emmeeza ku luwalo nga Revenue Authority yagamujjako omusolo Sister Rosemary kubaleke bagikwate musina buzibu ebyo natwa bimanya tubade myaka mukanga tukole ekyo bagikwatamu ne bagisikayo ntukole endala bano ba MP mulaba jembi alikuba endulu badde Gomba bali bonna era ka DP group DP block byonna nga mbona bambega ba Museveni bulala opposition beba kirimu bakola enkungana kutiisa abantu kubateekamu nenge ekitufu bakimanyi gendo le Mayiga nga bali bagenda teekako omusolo ku luwalo yakuba emmeeza yakola press conference kati kijja kusoboka mutandika nti okusoloza simbi mujja omusolo ku luwalo bwe kyatuse ku Mayiga nti European Union yayise etteeka nti egenda tandika okusobola emmwanyi okuva mu Uganda naye olina okumakinga sure nti emmwanyi zo tezaalimibwa ewaava ekibira nti ye era sente tejja kuba esobola okwidentifyinga emmwanyi ezo sente identifyinga emmwanyi z'ekibira mukulu lwoyo ate oswaza nnyo satellite eya-identifyinga ekibira ekyasaayibwayo edda ng'ebibira 95% mu Buganda byonna byasaayibwa emyaka 2 egiyise where you forest reserve zonna mu Buganda zasaayibwa emyaka 2 emabega where you to condemn that act so it's now your time you are dealing with your father Museveni you've come out okutiisa abantu mbu emmwanyi megwe satellite ejje ekebere emmwanyi eziverifying bwe mutulabako amatu mutuyita mbuzi mutuyita ki so satellite verifying emmwanyi eziri mu nsawo bazirimye ku ttaka lya mmwanyi amabira g'abajjajjaffe agayitamu olugendo gukiri busoga mu Baganda baffe bagasaawa gonna gasigala sikaati zino kateneza mu nnyumba zino
nyumba zino zalumwemu okwawula eddiiro n'ekisenge oteekawo kateni awo mpanvu bwezi timusikako busino oyitamu nodda mu ntebe yeddiiro kati mabira kakateni nga wolabeza ennyumba lumwemu noteekamu kateni sayidi ne sayidi osikako n'oyingira ekisenge tula mu ntebe kati mabira baagasawo buli kkubo lyonna eriyingira n'okufuna Buganda lyaliko ebire byali ebitojjedde nga ne ku makya olina kuvugana bwegenza kubanga Ssuulu oba Kalenga abeerawo. Kalengera olufu olukwata olweru ennyo nga tosobola kulaba ne munnaako oli mu maaso nga tosobola mulaba bye byali ebira bya Museveni byonna n'abisaanyawo byonna. Sese n'omuwere bali bako ebinazi bonna Baganda baliko basaddaaka nga mbuzi bateeka mu mazzi ga Victoria ennyanja Nalubale tenywa musaayi okujja nga yeesaddaakidde. Mudidde Abaganda bonna mubasaanyiza abadde Sese mutaddeyo Banyarwanda. Amasaza ga Ssaabasajja 3 n'ogatunda hard cash mu memorandum of understanding okuli essaza ly'e Buluuli Mayiga wafuna ssente hard cash. Essaza lino Elia Kamuswage coach Mayiga wafuna hard cash mu memorandum of understanding odiguza Museveni n'aliwo oli Kamuswaga. Kayunge wa Kimeze wakwata hard cash okutunda Kayunga mu memorandum of understanding sebo woyagala gama tuli basi tutegeera kiki ne Sese yennyini wa mutunda era kyovola waliwo baluseeyo Kabaka nga batadde Sese Kabaka mujjukira Kabaka gutwako ngo bali batadde Sese yali ku program ezo gy'owandiikawo nti waliwo kuba yena namuleeta nembalaga omusajja gwe bali batadde Sese mu Kabaka we Sese balina tulo gye bali batadde byonna biri mu memorandum of understanding. Eyali ku program ezo nga mbaga Kabaka gwe bali batadde Sese wandiika wano kuba mwaliko byonna byali memorandum of understanding. Nantu Walumbe yaliwo, Paulo Isoba yaliwo, Muganda Paulo Isoba ne baganda bakomera limwe nabali mu ggwanga lya mwe bali nnyo mulimu ogw'amaanyi gwe mwakoze. Chala Sara Kamulali abambejja abalangira mwe n'abasajja ba Kabaka I salute mwe bali kola mulimu ogwo. Ennaku 2 consecutive nga mukuba Mayiga mwe bali nnyo mu balire ddala. So abantu babano baliko. Okitegeera? Mayiga na Museveni bamanya nti empewo za Buganda zonna ziwumulira Sese mu bizinga by'essi ne basaba ebira byonna. Ne basaawa Sese yenna emiti gyonna ey'omugaso egy'enkizo ne bagisa ne bagimalawo. Kale n'olw'ensonga eyo byerabira mugamba wabula tebyerabira mugambi wulira yoyo nno. Ekyamazima obufuzi bw'NRM businga obwobote n'obwami mu bintu ebiwerako. Ekyamazima naye ate muwulire ki obufuzi bw'NRM businga obwobote n'obwami atakimanyi tamanyi byafaayo oba tabisomanga. Mu Uganda nga twegeraageranya ku mulembe gwa Amini oba ogwogote banne mubadde mutya tetusaana kugeraageranya Uganda ya leero ku mirembe gyalimu kakica. Era njagala kibuuliramu abavubuka mwagala nnyo ebyobufuzi naye omutawaana temuwaayo obudde kulowooza bintu ne mubigenda mu busomyo mubikomya kungulu bw'onyiiga ng'ojuliza obote bw'onyiiga ng'ojuliza Amini lowooza ogende kino kituke Kibondo ku ntobo akotya tusaana okwegeraageranya kwabo betwegomba so si kubajeganga Amini oba obote. Omusajja ole bigambo yabyogeranga lwakuba tetwasooka mutegeera nga bwe tutasooka kutegeera Museveni. Akasajja kano kajja kwogera ebigambo bino ne tetwasooka kumanya koodi zaako ntuufu nga bwe tutasooka kumanya Museveni bwe yayogeranga ebintu bye. Kati twakajja tukategere nti akasajja kasimbibwe
eno parallel state ya Museveni NRM oboloko yeri emmengo kati kiri clear funded guarded protected by Museveni